Ensasage egudde mu NUP ba MP Basatira olw'ensimbi za Byonones ezigambibwa nti abamu baazirya nadda. Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze akangudde ku ddoboozi era alagidde n'alabula bw'atagenda kuttira muntu yenna ku liiso singa alizuulibwa nti yalya ssente za Byonones. Mu ngeri y'emu bw'otamanya gy'ovudde ne gy'olaga wayinza okubeera wazibu. Katutunule mu Eddie Kenzo eyasooka emabega. Yavuddeyo olunaku olwajjo n'ayambalira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Eddie Kenzo Sente ey'ekibi emusinza amaanyi. Kakati dindo owulira ebigambo bya Eddie Kenzo ebyasooka ne byakoze mu interview ng'alumba Robert Kyagulanyi Ssentamu kaana kambaata abadde ki. Mu ngeri y'emu atuwuliriza ebigambo bingi ebigenda mu maaso n'okuba nga bitambula. Robina Nabbanja tali mu ggwanga wabula amawulire ge tugenda mu maaso n'okuba nga tufuna bagamba oboolyawo yandibadde mugezi n'ataddamu kulinnya kigere kye mu ggwanga erya Uganda olw'ensonga bingi oboolyawo ebigenda mu maaso n'okuba nga bimuteebwako. Abaffe mu koddomi wa Byonones yasinzidde mu ggwanga lya America gyali olunaku olwaleero bw'atyo n'ategeeza nti gavumenti ye teyina kyemanyi ku nsonga z'ebisiyaga. Mulamu bulungi oba ayina ekimubulako. Mutukkirize tugenda kubeera nga tutandikiraawo. Kyengenda okusaba atuwuliriza olunaku olwaleero tuwe ku budde bingi by'ogenda okutegeera. Tugenda kulambulula ensonga ezabadde mu lunaku olwajjo oboolyawo n'okwongerezaako ebintu ebirala bingi. Yenza Sajime ne muganda wange Cobbs tuba tutuddewo okubanga tutaanya ensonga ez'enjawulo. Kamubaweeko katono nnyo then ate tusetule ebigambo nga bwe bizze ku mmeeza yaffe enkya y'olunaku olwaleero. Well. Nsuubira nti mwasuze bulungi era ne bimukwasaako engalo byonna bina bitambula malidadi sana. Abeera Cobbs ne Sajime. Nsanyukira munammwe abafunye essanyu ery'enjawulo n'abanyoleddwa mu bintu ebimu nammwe nnakuwalira nammwe. Nga Sajime tiimu ye yavudde mu Champions League eya Manchester United. Ebyo byebizibu ffe twamanyira aba United. Twamanyira so ne tuguma n'ogguma. Atuwuliriza buteebeevu twagala kubeera nga tutandikirawo. Njagala kujjukiza mpuliriza nti tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa munoonyeko ayina ebizibu eby'enjawulo. Ennamba y'essimu ye yeetekenerawo ebbali. Katutandike ne Edirisa Musuuza atuwuliriza. No, katusooke ne SB4. Congratulations muganda wange. Wazadde abaana balongo. Omukyala oyo Mama Fina yamugamba nti mu mizimu gye nzikiririzaamu ogenda kuzaala abaana balongo. Bw'otazaala balongo ngenda kuva mu busamize. Era nja kuyita Pastor Bugembe mugambe wali ewange teekawo ekyaki. Finally SB4 salongo olunaku olwajjo amawulire gafulumye nga malungi. So congratulations SB4. Tukuyozaayoza okigwana. Oyambye abantu bangi oyiriddewo abantu bangi omubiri. I think Mukama Katonda otandise olaba ku bibala by'okuyambako. Twagala kubeera nga SB4 tumuze ebbali. Tugenda tandika ne kaana kambaata Edirisa Musuuza Eddie Kenzo ava Masaka nayingira kibuga Kampala n'atandika okukuba endongo. Akajja obunaku keemanya ne waliwo abaganya okwemanya mu nnaku yaabwe. Eddie Kenzo y'omu ku bayimbi abaali bayimiriddewo nga bataddewo emigongo gyabwe ku lwa bannayuganda. Ennyimba nnyingi yazikuba omwali biwoobe mbikooye n'ennyimba endala nnyingi volongoto system. Atuwuliriza Eddie Kenzo yavuddeyo n'alumbagana His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amugamba nti nno entegeera ye eyinza okubeera nga teri mu music era ng'agamba nti Bobi Wine tayagaliza music. Atuwuliriza ono yava wa Bobi Wine ku Firebase. Oluyimba lwo lwamufuula ensonga lumumanyise mu ggwanga yalukola na muganda wa Bobi Wine. Kitegeeza mu mubiri gwe mulimu omusaayi gwa Bobi Wine. Kariya ye etuddeko omukisa gwa Bobi Wine n'okubeerwawo kwe ng'akuza emyaka 10 mu ndongo. 10 years of Eddie Kenzo yali ku Serena Hotel yayimiriza ekivulu ekyalimu Katikkiro wa Buganda.
yayimiriza Bobi Wine n'ategeeza oyo ye taata wange mu ndongo. Olunaku olwaleero amukyusiriza ebiso abimutunuzzaamu alaga nti ate Bobi Wine yatategeera byakola. Ampuliriza katufune ku Eddie Kenzo ow'emabega tujje tukuwe Eddie Kenzo owaleero ojja kutegeera olugero lw'Abaganda nti akabwaka weeyolera kasobola bulungi nnyo kuluma enteega. Okitegedde? Bwe banaaba batusibye obanga obuzibu butuuse mujjanga ne mutusabira ku ssaala. Ekyo kyokka kitumala ffe ne tujagala kirala. Ssaala yokka si bwe kiri. Mukama yeebale. Nze ndi mugumu era temweraliikiriranga si bwe kiri. Obwana bwange mujja busigaze in case of anything. Kubanga siri wa fujjo ndi musajja mulungi. Just nsaba bwenkanya naki? Baani abakyanjagala ku stage eno bangende. Owa video kwata obubaka buno obutuuse wakola ki? Nandibadde nnyina ekiteeso toyite tuteese mukungu kubanga amazima gali nti amaziga gayiika mu ggeto abantu bafe ejjinja tewali ayamba emyezi gigenda mu 9 tewali asasulwa tuli kunje omwana bwaffe tebusoma nekyokulya kibula bw'oyogera mb'oyogeddeko emiggo gikwata mu lwenda abasajja bali aroganti abo wanika kati njagala tumekinge gye bayita awareness. Omuntu aba nofukamira afukamidde naye gwe beerawo oli wanika emikono mpola. Nze mbagamba enkola ekyukemu ekola etya? System volongoto wamagamba volongoto nenda system volongoto volongoto abeyo volongoto system volongoto wamagwe volongoto awo. Okay, Kobzi oyo ye Eddie Kenzo. Ye Eddie Kenzo ebiseera ebyo nga akyategeera nakati ategeera naye ebiseera ebyo ng'akimanyi nti aliwo ku lwa mukwano gw'abantu. Atuwuliriza Eddie Kenzo olunaku olwajjo yataddewo press conference mwe yayogeredde ebigambo bye twagala muwulire. Eddie Kenzo yagambye nti Bobi Wine talina intelligence emala era bwe yazze okwogera olunaku olwajjo byazze okwogera yabadde tabitegeera kubanga copyright gyayogerako ye nga Bobi Wine yamulema okufuna nga muyimbi nemulema okufuna nga agenze mu parliament. Ensobi gye nawulidde Eddie Kenzo gye yakoze era kubanga zonna ye yatategeera naye yalowooza nti Bobi Wine tategeera. Okyegera omanyi Kenzo kati yeesulisa alinga kinyira. Ekinyira bwe kiba kyesulise kirowooza n'abantu baba beesulise oba alinga kikajja. Okitegedde ekyobo omukibulika wansi ekigaana kikula mu so kakati Eddie Kenzo yagambye nti Bobi Wine emyaka 5 gy'amaze mu parliament yerabidde nti neno yalina by election era yamalayo emyaka 2 ekyo takimanyi era takitegeera. Mbu yalemererwa okukwata etteeka erya copyright alitebolinge ku folo ya parliament. Olwaleero osinza ka video sajjime nga bagenda okukalaba njagala bampe comparison ani atayagaliza music Mr. Kyagulanyi president waffe oba Mwami Musuuza kubanga kozi ya Bobi Wine eri ku copyright whereby n'omwana atanazaalwa ajjagganyulwa bano bali mu kufuna billions of money. Yagenze n'ayogera ku mwami onavuga kati atambulira ku border Muzeyi Sebata. Yes. Olwaleero singa copyright eyo yaliwo Goloza Sebata yandibadde akawa kyokka okumanya bano ba Eddie Kenzo mbutufu munsonyi okozesa ekigambo kino entegeera yaabwe enzibu. Omusajja Genocide Musale yayimirira ggulu ng'ayagala ggula rights z'abano n'atuuka n'ateekako music wa Chameleon ku like nga agamba bayali amuwa oba buwumbi bubiri kitegeeza Chameleon atakyaddamu kuganyulwa yadde mu luyimba kitegeeza Salimu naye njagala ojjukire music yakula ensi ekula maaso eyo
Chameleon music we nkimanyi copyright ejja kujja music wa Chameleon bwali bayafa abaana be bagenda mu galuwamu oshegete abazzukulu bagenda olwali osajjeme natwogera katini Michael Jackson last year 2022 gundi ye album ye yafa RSA yasinga okuseringa out okitegedde kijja kitya kulwa copyright so katulabe Eddie Kenzo nga tunyonyola atusoke tutambulire mu negotiations tusooke tuyingire offices ez'enjawulo zekikwatako tubabuulire ensonga eno era tubabuulire twetaaga copyright amendment agent. You understand? Ekintu ekyo natandika okukikola bwe twatandika okukikola yavayo n'agamba mbuffe tuvuddeyo tukola bino tugenda tuli babeega nga tamaze kukola research tuli kuki era ne struggle yaffe tugiyingidde tutya okyegera kyeka yali ayagala tuveyo twekasi ku nguudo twekalakase tuyombere nga tetwalinawo option aka negotiations. Do you understand? So we first negotiated before nga tonagenda mu kwekalakasa osooka mu kuteesa bwe kugaana n'olyokodawa so ffene tutandikira mu kuteesa era nze njagala omuwa amawulire amalungi nti copyright by either this very month or next month in the first weeks egenda kuba eyise according to kunze information gyenyina era olunaku olw'enkya tugenda kubeera ku URSB namwe mbayise musobola okugenda mubaayo tugenda kubanga Attorney General n'abakulu abaloli former URSB batuyitiramu mu research gwe bakoze nakyo ekyetaagisa olunaku olw'enkya. Remember last consultations twazimala eza bakola tour eggwanga lyonna n'eza Kampala twazimala era mwazimanyi. You understand? Si kya copyright kitambula buki si kibuubwe nkyakimanyi batakimanyi kuba ate ye bw'abadde akireeta alasembu kyetaagisa naye tekiriiwo era tekyatuweebeddwa batuwadde ssente ekintu ekikyama. You understand? Ekyokubiri nzija ku ssente. You understand? Olwaleero bannayuganda abayimbi bayadaga ssente z'abannayuganda kujja ffe tuli bannakenya. You understand? Naffe tuli bannayuganda si ekyokubiri ffe tusupporting omuntu asinga okusasula omusolo ye breweries abantu banywa bazina. Owokubiri yewa telecoms tuba supportinga ne music waffe abantu okuba nti badownloadinga bakola biki be basinga okusasula omusolo abo. Ekyokusatu we are the second employee after construction. Ffe tusinga okuemployinga abantu abangi bwe nkola ekivulo n'atunze kano onawa poster mubimanyi sijjagenda mu details. All that is on record. What does that mean? We deserve a support from the government. But abayimbi bazze mu production bademba producing so that we generate more income and tax. Okitegera ne tugatta ku economy. Okay, mu kiseera kyekimu Kobzi Kenzo bw'abadde annyonnyola atuuse n'ayagala n'okuva mu mbeera ye bw'atyo okitegedde n'agamba mujja kunzija ne mu mbeera ye bw'atyo ayaganye ova mu mbeera simanyi oba bino ebintu byakulwana lwaki alumwa nnyo naye nze ŋŋamba nti eyo nnugu ki ekimuluma Eddie Kenzo ayina obujja ku president anti nedda ne bw'aba ayina obujja Eddie Kenzo tali mu kaliba ya Bobi Wine tali beeramu kubanga bw'ofuna obujja ku muntu akusinga Kenzo teyasoma Bobi Wine yasoma Kenzo agenda kwesimba ku bwa president kisoboka kati obujja wadde bwa kansa atasobola obujja wana abujja kubanga twandigambye nti nno babiisanya mu ndongo eyo kaliba Bobi yagivaamu anti sajjime nti omuntu atalowooza kyovala waliwo omusajja yagamba nti nembwa ensinsula ebogolera train nti train eba temanyi ate negiboggolera yembwa ensinsula kasita wuli ekijja nga kiwoggana eboggola kati Eddie Kenzo so kati kyetugenda okukola katubawe Eddie Kenzo we yaviiridde mu mbeera munatusonyiwa olwaleero tugenda wanvuya story eno but tuwagala tugikwate kannabwala osobole ogitegeera bino kimu omuntu ayinza n'okufa era Chameleon mu buli omuntu olangidde emyezi 8 enkuba ezze egikubye abantu bangi bagenze ku macupa wana abayimbi bangi badduka bagenda na Bulaya amabanja gabamalawo mwami se batatambulya ku boda ne bannerwa amabanja bamanirenda basika ebintu byabwe abantu tebakyalina mayumba. Are we not fighting for the right cause? Era katutike kamu olumu yayogerako nga stage yakagwa n'agamba nti empewo tegenda kujja kututwala ngamba yoyo omuntu gwe muliko mama tugende mu maaso n'ekibuzo tegereka nja kunyigira bwere Eddie Roza lwaki buli okikwatagana ku music akikubamu nnyo ebitundu atwagale kuba naffe tumwagala alabika yatukyawa
alabika yatuchawa ne boy wandi twagadde kubana fe tukwaga oli muganda wa jamu ne ebyobufuzi mu music kuba wagano mulwanira fe tumusobodde mulwanira leka tulwanirire music kuba abantu bali bubi bayimbi bali bubi bisege studios info abantu batuyiseka ba Nigeria bali n'abatanzania bali mu Twitter abantu bali mu genda leka tuogere ne government to negotiating nayo eyambe industry tutereze studios mix master music schools tuyigiriza abana abajja music bajenga ba they are more professional even more than us. You understand? Leka tuzimbe auditoriums leka tuzimbe theater these 3 days gendo kunyumisa omuntu ajje mu shonga it is worth it. Ebyo bitugira ko banange mu politics mu music si mu bubi bwe tunasirikanga busirisi ne tutavaayo kintu kino kigenda kweyongera kuba kibi baitha wisibi akusanga tujje politics in music. There is no way you cannot collaborate with the government if you want to develop the music industry or anything else. Nebu babwalimi nebu babulunzi nebu biba bya busubuzi nebu kibachi you cannot ignore the government. That has nothing to do with politics. Katusoke tuzimbe ebintu bino mukama bali babayimbi ne bajja mbuyinza tutandikirewo kati tunaba entertaining how are we going to celebrate them wale tuina abantu ensonga za music azivemu kubayagana omulwanirira kwabayagala lwanirira music ajato egatteko atenga yongera kuyimba buyimbi alina n'akayimba akapya kasabuni olaba kankubulire brad Bobi alimbamu akole ebyobufuzi ebituufu. Okay, oyo yekana kambata Eddie Kenzo twagala kubeera nga tumummuze bali katumujjeko engalo tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dua munonyeka ine ebizibu ebyenjawulo twagala kubeera nga tujje wa Nabbanja atuwuliriza musafiri n'abavubi ngera avubye yavubamu Semutundu yavuba Kibalama afuuse engoro Semutundu eyo kirabika kuba yali mwakagumba ezike kakati bwe tubanga tuli awo njagala tutunulire wano Nabbanja tali mu ggwanga talimu Nabbanja aba tali mu ggwanga bamuwadde amagezi taddira ddala akole kaobote okitegedde tadda mu ggwanga era katsoke tukalabe banja omanyi batufuula mu bizo oluusi ne bakutuweesamu kabbuleko kubanja simanyi yakomyewo ebungereza oba akyaliyo bw'oba okyaliyo gana amagezi prime minister Nabbanja nkuwagabuwa sigalayo todda ofune wodda osaba asayiramu oba ofune akasimu oweesogga osaba asayiramu ofune wositama okoleka Facebook live oba okoleka video kaweereza ensi otunyonyole Kibalama wajali naye bw'okwate ekkubo nodda. These people kati bakambwe ke babagobye mu agowa nga n'ensonga ezimu koze baba lwaki babagobye kulinyirira ddembe ly'abantu nga mu kulinyirira ddembe ly'abantu mulimu abantu abawambibwa. So they are going to clean their house basobole okwagala okuddayo eri kati muba mukubaddugaza enju yeggwa omu ku bo wagenda n'oyogera nti Kibalama mu mulina and they have failed to present him. Kakati bwe batakufundikize nga kayihula ng'oli mu kkomera nti twamukuba mu kkomera yakwata omuntu naye alemedde okunyonyola wajali ojja genda okwebaka ogenda okuzukuka ng'oli wafande Mungu nze nkubuulidde nga wakubye nga kabundu nga wazikidde nga baga nti takyayitaba abo bazanyisa you need to learn from your fellows bano bayuza si banno tubayita banno where is Nantaba used and dumped ani atamulaba General Katumba Wamala, the man who delivered the committed services. Kataba mumalirize, muwala we yalugenderamu, used and dumped. Tebayita bakuzanya kasitaba n'amalo kugaya ne bakumala mu supu. Kati saawe no gwo muti gwendege endege yakozirekanira. Fuli Kibalama kati ogwo muti balina ogutema. Gubafuukidde ekizibu. Kati bw'otaabe mugezi, butakabya abantu bo. Nkugambye funa akasimo weesogga bw'oba tonnadda Uganda osaba asayiramu ositamye onyonnyole ensi kati ogibuulire amazima nze nkubuulidde bw'onoogaana okutwala amagezi gange the future will exonerate akalenzi kamugamba
ze nkubulidde twagala Kibalama gwogo tumubuuza otunnyonnyole bwe wamuvuba mukamaawo n'omukwasa omuvubi n'amuteekawa otunnyonnyole bw'aba yamumaliriza otunnyonnyolera eyo nga tewali agenda kukwatako ng'oli safe naye bw'onaakwata ekkubo nodda e Uganda bakambwe abo kukikwatagana ne Sente bazibu they will do whatever it takes tukuyite nga toyitaba ogwo omuti gw'endegeya bagutemewo guveewo ndegeya kwezibadde zireekaanira mukwano funa webwekukumba funa akasimu weesogga otandika okwasa ebyama buli kimu kyonna okyogera otubulire Kibalama wajuli ffe tugenda kusigala tukubanja ate tuzikiza naddala nze oyo ye uptop agamba Robin Nabanja eggwanga lyesonyiwe ebyo nga biri awo tica lumbuye yavaayo n'agamba chemical ali omuntu agenda okuddako okuttibwa agenda kubeera Robin Nabanja ekisooka gavumenti ya mwami Museveni yagizaalira ebikaawa yayogera byatalina kwogera nekinajjukirwa nti tosobola kuvaayo buvi eyo information ya security tasobola kuvaayo buvi mu bbanga ye n'ayogera bwogezi okitegedde so katufune ebigambo bya Fred Lumbuye ku Robin Nabanja temwewuunya nga Musafiri Nabanja tazuukusa olumu buliri bwo olumu temwewuunya nga Musafiri Nabanja olumu tazuuku babenzo bagula breaking news Nabanja ayiseemu nkiddamu temwewuunya ti Musafiri Nabanja omwezi okira mu buliri nga tazuukuse nga afudde cardiac arrest wafudde blood clot wafudde bombo clot byonna nga afudde bufia ali bombo clot ne cardiac arrest wa blood clot byawukana so Musafiri Nabanja temwewuunya ngo tazuukuse nga afudde lwaki ekimugana okuzuuka kiri kite obujulizi bwonna obwaleetebwa nga bulaga nti Museveni abadde awamba n'okutta abantu omukyala Nabanja Musafiri n'avaayo n'alumiriza nti Kibalama bamulina ne banne abali betendekula byekiyeekera era bamanyi we bali NUP n'egamba nti nedda twagala Kibalama ne banne nga balamu Musafiri najja n'ateekawo obujulizi nga buli mu luzungu bulungi nnyo BBC, CNN, Al Jazeera bonna balina byabufuzi ba human rights activities mu nsi yonna ne bagetinga scared okay no problem katubalinde munaaba producinga Kibalama ne banne balabikako tebalabikako kati obuzibu bwolekeddeyo seeri ezo sitandi ze mulaba simanyi bino biki ezo na sitandi bagenda kujjawo kintu kyabalidde mbagambye Nabanja yakuba mukama wa Museveni omupiira n'amwasa buli maawa mweno video kansoke ntandike bwenti era nga njagala buli muntu okwata essimu yo mutandika okuteeka video za Kibalama ne za Nabanja okwotola social media era okumala wiiki mugenda kola sitandi ze mutalobanko bwe mutala nudizi za Nabanja muze kola za Janet wamuze okola nudizi za mutalabangako ulira tutandise bwe tutu yakajolekera okuwera ebiri ng'emboozi ya John Bosco Kibalama ensajja egibikirako ettaka Kibalama yawambibwa nga 3 John 2019 nga waakayita ebbanga ttono ng'alangiridde nti wakwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Busiro North bwe twasembayo okutuuka ku kyalo Bukondo gy'azaalwa ebigambo ebyali byogerwa ku kubulawo kwe bingi byali biwuniikiriza wakati mu kubeera ng'anyenyeetidde okubeera mu bantu n'atandika okufuna amasimu agamutiisatiisa nga bamugamba ave mu byobufuzi najja n'angamba akubidde essimu simutegedde naye baŋŋambye siddamu kujja mu Busiro North nsisinkanye mukyala wa Kibalama Masina Tukunda okutegeera ekigenda mu maaso obulamu bwosi bwe buli awo bweyagaza olw'ensonga yaliko abaana naye nga ne ssente zennyini ezimuweerera tetuzirina Natukunda agamba nti ne poliisi gye baalinamu essuubi okunoonya kabiyitewe nayo gye byaggwera ng'eringa ebijjeemu enta tewali kye baatuga bwe bulese sitanti zonna ez'empitambi zine ez'okwekoona ez'abikibi nedda zigenda kujja mulabeko n'akazi essaawe musimayiro bamukwadde kusabadde atambuza simanyi cosmetics atakkirizibwa ezo nasitani nedda zigenda kujja kati eno video Musafiri nze kuwa amagezi
eno video tosobola jijja ku internet tosobola jijja mu archive bwe bujulizi obusuza Museveni nga atudde kati kyalina okukola kujjawo musafiri butamuleta mu kooti kuba bujulizi kwa uli Kibalama gye yalaga musafiri bambi gende wa Dr. Paulo Simogera okusigwa kwa balwadde ng'obudde bukyali. Okay, atuuliriza yoyo Robin Nabbanja bamulabudde ate nze ndabyeko nga omwami Lumbo yalabula. So kakati awalala wetwagala tugende atuuliriza tukkiriza nti NRM n'abagiwagira ba propagandisti bonna beereeta ebyokukola byabagwako olunaku lwajjo nabagambye nti Bobi Wine abali mu 5-0 lwaki abali mu 5-0 Cobs ensonga eri bweti nti bwe twali eringa abantu ba NUP bawasa abasajja bavanga ne bagamba daba struggle bagivaako bali mu kuwasa bakazi kwatwala bakaawo Nyubyanili Nyeko Waiswa bonna bawasa kakati ya Bobi Wine mu kubaanukula yagamba nedda twagalira ddala bawase kubanga n'eggwanga lino lyetaaga abalwanyi abalala okitegedde beetaaga bawase kubanga eggwanga lyetaaga abalwanyi abalala ate bangi bw'atyo bwe yabaddamu kakati ebyo byonna nga biri eyo olwaliro tebakyabijjukira ba propagandist ababyogeranga kakati bakyusizza ate babuukidde ekiriwo omusajja musiyazi wabula bw'ati ye bwe yayanukudde Bobi Wine musobola okwogera ebintu mutwalo naddamu kimu naye kyekimu ebanga ansa kyokka ate mwene mugitwalirako ebirowoozo si ya 3 ya dakiika 16 egenda bakuba wiki namba okitegedde so katusooke tuwulire ebigambo bya His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu tugambye luli abaanukula n'abagamba nti abawase kubanga twetaaga abalwanyi bo nga bagamba NUP esusiza embaga struggle yagivaamu kakati kino kyakyuse bwe yakyuse ku bino ne bagamba nti muli wa bisiyaga awagira abasiyazi yabaanukudde atya wuliriza basooke bakalabe leero nga yeegaana etteeka eryo ery'ebisiyaga ng'agamba si gavumenti wabula ba MOP baliisa ku lwabwe era ng'asuubiza nti etteeka baagala gisazaamu ng'omwaka guno tegunaggwako kubanga kibookyezza bafagane na bisiyaga byabwe be baabitandika bakwatagane nabyo temutuyingiza mu bintu byammwe. I might disagree with them, but I'm not calling for their killing. Okay? Erecho, njagadde making it very clear to you, Sebo. Temunteeka mu bintu byammwe. Carlton Scopia, ekyo ekibuuzo njagala kibuuze ku Andrew Mwenda. Sinze, mukyala wange akutumidde. Njagala mumanyi naye ate neetaaga okubajjukiza mumuleete munywegerere wano maama. Another thing. Okay. Oyo ya His Excellence Robert. Ebyo byonna nga byakagenda mu maaso Ebungereza yavuddeyo wiiki ewedde mweno wiiki abatadde ku taski mweno wiiki yennyini Lwabogo yayolekedde America be twabibawadde olunaku olwajjo Lwabogo yananaagiridde mu America mu Washington DC n'abagamba nti gavumenti yaffe ebbanga limutuwadde ttono nnyo okukyusa etteeka lino ng'ennaku z'omwezi lumu bannyonnyole bagakyusa tteeka ki bagala kukyusa tteeka lya bisiyaga kitegeeza bwebakyusa etteeka baba balikkiriza bulungi nnyo ebisiyaga byammwe so kakati Museveni atuswazizza Odrek Lwabogo mukoddomi wa Museveni agamba nti tugenda kukyusa etteeka eryo ebintu tebyali byaffe yagambye gavumenti tebiriimu by'abantu na palamenti okitegedde kyokka be babadde bakuba Kyagulanyi tugenda kujja ku nsonga ya Sente. Our country made a law, not government, the MPs and the population. Okay, Cobs, ebintu byebyo byonna nga bigenda mu maaso Alex Waiswa Mufumbiro abaanukula bw'ati ye sabakubi okitegedde bw'ati bw'abaanukula
katufune Alex Waiswa Mufumbiro. His Excellency Robert Kyagulanyi abadde in charge of this government emyaka 40. Abadde exemplary all his life. He's a family man. Fena tumumanyi ye Taata Solomon, ye Taata Shalom, ye Taata Shadrach, ye Taata Subi. Mu byosooka okudefininga ku Kyagulanyi osooka kumudefiningako bya family. Kakati toyinza kubanga omuntu wa family fefe naba mwetolodde era bikusesa. Emisango gye bali batuvunaana nti yi Kyagulanyi ate abantu bonna abamwetolodde abagambe bafune ebyana. Bali kumbaga bakola. Kati bonna bali mu byana. Kakati ate owebyana go bafa. Kayongo. Waiso. Awayira banakoowa. Ebiseera bisinga otera okutunulira ekintu nomanya ekiri mabega waakyo. Kyo kiri mabega w'ekiwandiiko kino. Njagala anti yaliko. Njagala ombulireyo bw'ayogera ekintu kyonna sitolabanga ye peseta. Oyo ye Alex Waiswa Mufumbiro. NUP eina ebintu bisatu. NUP yesinga abantu bonna. Yesinga ebibiina ebiri mu ebyo byobufuzi ebiri mu Uganda. NUP eina aboogezi bali basatu. Omwogezi asooka ye His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu. Mitembo Philippe. Ne kakutanda ne bamukuteera ku mmeeza mbugoba obisanya naye. Akukuba. Ne woleta abekikakyo bonna. Akukuba nosigala mu kkubiro. Kakati ayina gwe bayita Alex, ayina gwe bayita Joel Senyonyi. Omubuuza Bebe Cool. Teyamuleka kyekimu. Yamubuuza Bebe Cool nayagala yava mu mbeera ng'agamba Adamu Zuwena. Nze nina omukazi eka. Political show ya politics agamba nina omukazi eka. Oyo naye akubalinga bidongo by'abalokole. Kakati waliyo Alex Waiswa Mufumbiro. Kati otayo omwogezi wa kubiri ne bwe bamukuwa ku tebo entuuyo zikutuuyana bwe zikkala okitegedde oyo ye actually abasinga tumumanyi. So katufuneko katono ka clip katono nnyo. Nze siri surprised ne yayogedde ebyo kuba nagamba ensi nti oyo mafia kati mafia aba tasobola na kufaayo. Nagamba ensi nti oyo mafia. No tosobola kuyita mukulembeze wa parliament kigambo ekyo. Kati mpagwe kyemba muyita ki withdrawing sijja muyite speaker of parliament. Sijja muyita no nze na ompise ndescribing atera sikwise ku describing muntu kati nze nkuddiza akazindalo naye omanyi environment yogera ku kiriwo mu Mr. Kungu yogera ku kiriwo mu parliament omukubiriza muleke nkugambye gamba omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga nkugambye nti najja ne ngamba ensi era siri surprised Kungu mwe mubalatira mu bintu bino. Wait, you see, we must be respectful Waiswa eri abakulembeze. Do you know that people are dead? Yes, but again, do you know that people are dead? You're disrespecting omukulembeze Waiswa. You can still submit nga to disrespecting them. Okay, you give me words. Speaker of Parliament. Kunze si. Kuba teriyo Speaker of Parliament atamanyi nti bannayuganda battibwa. Okay? Era togenda kinkaka. Teriyo Speaker wa Parliament atamanyi nti John Bosco Kibalama abaana be bawambibwa. Speaker muleke yogera okay? Ate ekikolwa kye kyakoze kya butujju. Ekikolwa kyakoze first of all yagambye nti wiiki ejja oyo gwoyogerako nti parliament egenda kufuna answer okuva mu government nga 15 something like that. Bw'amala okugamba ekyo ate n'agamba bano ekibafulumiza sikimanyi naye nga government egenda kugyewo eki reply. Ekyokubiri, buli muntu yenna alina eddembe erirye ng'omuntu okwekalakaasa. You have a right to demonstrate. Mu mateeka g'abakozi ba government bagita industrial action. It is constitutional. Noli abadde mu parliament ajja kugamba nti ne mu parliamentary rules it is acceptable. Kakati ng'ekintu kiri documented as to why abantu bano bakoze protest move out. Gojja n'ogamba nti ogenda kubala oyagala nkudescribing nga ki mu lulimi Oluganda against nsonga ki kubanga mu obusungu bwe muleeta ffe tukuume decorum mu kudefining ebintu by'obutujju ebikolebwa abantu. Kungu mu bino ebintu bye mwagala tusagiremu mulimu abantu abatiddwa ate nga betwogerako sinti si bantu. Rita Nabukenya twamuziika mu kuziika Franka Senteza tumukunde jeno yajja
n'ayogererawo ebigambo okusinziira ku byali byakolebwa mu nsiko era n'atugumya nti tulina okuyimirira nga tuli bavumu bwe tuba bakumalako mu lutabaalo luno. Tetujja because tuzze kwogera to assume nti tuzze okusanitizinga ebiriwo bwe manzize ku set nga kuliko ayogerera amagye nga kuliko akulira security mu kibuga. Kobzi obeera oli awo ng'okyagamba Alex Waiswa Mufumbiro afuukidde abasajja ezzike ababuzizzaako embiibya owaayi ngero z'Abaganda owaayi so ng'akyafuukidde abasajja ezzike n'ogamba owaayi bino bisaana abafaatha banaddiini bajje bataase abantu ba Museveni ogenda okutuuka mu banaddiini nga nabo beekyayi. Kale banaddiini abandi badde batutasa mu nsonga eno bibino okwelagala baki ennaku zino abantu obukakkamu empisa tebakyakola ki tebakyalina amina tebakyalina bano bahaaji bamuwalimu basheyi babawanga ebiki ebitiibwa naye kati ennaku zino omuntu asanga omuwalimu nga yagala kutomera mutomere. Amina ennaku ezo ze nagenda okuziika sayidi zeeyo emitiyana nalina omubuulizi ono abavubuka nali mbayitako ne bagamba mukulu isaawo enteeteeyi tukoka mutandika okutunulira ebintu ebiringangewo mukama yebazibwe mukama mulungi tubonaabonera mu nsi eno tubonaabonera mu ki abavubuka bagamba isaawo enki naye nga gwe bagamba okuyisaawo enteeteeyi alya ekyenkya alya ekyemisana nekyayiwa olweggulo n'ekyeggulo akirya alya waayagalidde ne waatayagala. Mukama yebazibwe mwe mukyasaaga nze newe saagala kulya bankaka bakola ki longa bwokyalewo omuntu nomugamba mukulu nzize ndiddeko n'agamba omubuulizi ewaffe waatayagala kulya twamukola ki mutugambireko amale galya nze ndya bwenjaganya newe sikola ki naye ng'oli abangala z'ensingo nagamba isaawo enki kakatugamba otandika okutunuulira abantu ono kyabagamba nti wabajjukizenga okola ebikolwa ebiki ebirungi. Amina okay Father wasize okunzesa wamu omwana yamugamba isaawo ebiteete so kakati embeera bwetyo bweri naye bwe biba biremeredde abafaatha twagala kutegeeza nti embeera yeetaagamu ak'obuntu mu nsi eno ak'obuntu kakulu nti gwojja kubeera mu buyinza obeere mu buyinza otemule bati era tolina kyogenda kufuna tuli bantu okitegedde abakozesa obuntu okufuna abantu okitegedde tukola ebintu. So kakati waliwo akatambi kazambaale Blasio Mukasa agamba omuntu wenna osobola okukola ebintu ku nsi kuno neweekweka naye muggwa amazima gabeeramu omutima gwo gukulumiriza. Kakati Generali Yoweri Tibahabulwa Kaguta Museveni n'abantu banno we mutabangudde eggwanga n'okusaanyaawo abantu mwekwesa era mukwata bayibuli ne muwanika ne mulayira naye ewo mu kisenge buli kiro omukiwulira abantu muguwulira ku mitima gyammwe nga weeganise ku buli otadde olikukola wooti emabega w'omutwe okitegedde owulira ebintu ebyo. So kale katulaba akatambi kano. Nze Zambaali Blasio Mukasa. Waliwo omukadde yasaba William okugenda mu katale amutundire enkoko ye. Omukadde oyo yali mulwadde nga yeetaaga ssente za kumujjanjaba n'amugamba nti William ntundire enkoko yange bw'ofuna omuntu ayinza okumpaamu emitwalo 2.5 gimuwe ondeetere ssente. Wabula William bw'atuuka mu katale enkoko eyo n'agitunda emitwalo 5. Bw'akomawo ew'omukadde n'amugamba nti nyabo enkoko ngitunze emitwalo 2. Omukadde n'asanyuka nnyo n'akwata 15,000 n'aziwa William ng'amwebaza n'amugamba nga tonnagenda kankusabire byonna byonkoledde olwaleero Katonda akusasule mu musera akuddizeewo ekisinga mu kino kyonkoledde naawe kino kikutuukeko n'abaana b'ozaala bayisibwe mu ngeri y'emu ng'eno gy'ompisizaamu n'abazzukulu bakungule ku kino buli we banaatuukanga mu bizinesi zaabwe ne ku mirimu bayisibwe mu ngeri y'emu naawe gy'ompisizaamu mu bulamu bwabwe bwonna buli gwe banaasabanga okubayamba abayambe nga gwe bonyambye era abayisirize ddala
nga naawe bwompisizza. Mwana wange ebigambo bimpweddeko, naye Katonda amanye ekiri ku mutima gwange, nkusabira nga bw'okoledde ddala bw'oti. Naawe bw'oba oyisibwa emirembe n'emirembe. Bw'amala okumiinisa, William n'akwata mu nsawo 15,000 ze babadde bamuwadde n'aziddiza omukadde. Bwe yamala awo n'amwongera n'emitwalo emirala 3 ze yali atoddeko, ng'omukadde tamanyi. Omukadde n'amubuuza nti zaaki? Essaala gy'onsabidde enkutteko, sente zino nzikuddizza. William ekituufu yali akimanyi nti omukadde amuppi, naye teyamugamba kyatuukawo. Ye yamugamba bugambi nti sente nzikuddizza n'enkwongeramu olw'essaala. Era omukadde n'asanyuka. Naye lwaki njogedde bwe nti buli kye tukola mu nsi muno toyinza kulimba mutima gwo, era bw'okola ekibi emmeeme yeekulumiriza. Tulekeraawo okulinda abantu okutugamba nti ekyo kyokola kibi. Emmeeme yeekulumiriza, era nga bw'oyisa banno naawe kijja kutuukako. Katonda akuwa ekisa olwaleero, emmeeme eyo oyogere nayo, ekibi kibenga kibi oleme okukikola. Nkwagala nnyo. Nze Zambaali Bulasio Mukasa. Okay, obubaka obwo bukulu. Obubaka obwo bukulu bannange, era tusaba mu butwale. Wabula njagala mutukkirize tubategeeze nti olunaku olw'okutaano ku Friday ku ssaawa 2 ez'ekiro tugenda kubeera ne live. Tugenda kuba tuyita mu bintu ebibaddewo omwaka guno. Mubuuze ebibuuzo byonna bye mwagala. Okitegeera, era okutandika ne leero mutandika okuba nga munsindikira ebyo bye mwagala twogereko ebibadde mu mwaka. Twongere okulambulula. So tusaba mubitusindikire ku namba eyo ebeerawo awo wansi eri mu langi eya green ennene, mubituteereyo. Gwe buli kyowulira ng'oyagala tukiddemu tukyogereko nga kibadde mu mwaka mukimpeereze. Tugenda kubanga ku Friday tubasaba mwenna mubeereko. Tugenda kubeera live, si recorded. So twagala kubeera nga tweyunga katambi akalala. Waliwo ebintu ebifuula Bobi Wine ow'enjawulo. Twajja wano ne tubagamba nti Bobi Wine yali yakayingira Parliament bw'ati, n'afunirawo essimu ng'emuyita agenda okusinkana Bill Gates ne Barack Obama n'abakulembeze ab'enjawulo. Agenda okufuluma eggwanga nga Uganda mwami Museveni Parliament emaze omuyisiza etteeka erijja ekkomo ku bisanja. Yali age limit. Yali age limit. Ekino kikulaga nti 2017 yajja mu byobufuzi, 2017 n'atandika okuzoganya, 2017 ng'ensi etandise omuyita Bill Gates. Mu kiseera ekyo yali mugagga asinga obugagga mu nsi yonna, olwaliyo Elon Musk yamugjawo, naye ye yali asinga. Yasinkana Barack Hussein Obama. Atuwuliriza bino byonna byagenda mu maaso bikulaga Bobi Wine ow'enjawulo. Kyokka ate nga bw'agenda waliwo eno obubaka bwe yalekera banne. Ibrahim Semujunganda atugamba nti nno saga yaliwo mu Parliament ku age limit batuula ng'abakunga ababaka abali ku ludda lwa opposition, naye ng'omukulu amanyiddwa nga Kyagulanyi Ssentamu n'omukulu amanyiddwa nga Zaake ne Alan Sewanyana nga bagamba buno obusajja tugende tukube bukube. Singa bwesiriwaza mu tteeka lino tukube bukube. Kitegeeza bave mbakipanze. Kino kikulaga nti Bobi Wine yalina mission ze mu Parliament. Era Bobi Wine okujja mu Parliament akakasa oba kikakasa oba nze nganze nkirowooza mbwe nti yajja kufuna maanyi. Ne ye ekiruubirirwa kye kyali kulumba bwa president, kuyamba bantu be. naye okujja eno mu Parliament yayagala afune amaanyi nti singa banamukwata abajja gamba omubaka wa Parliament abaako ne kwegamba n'ekimudefendinga, abaako ne political career okitegedde than waliwo we yali before. So kati kye kyamuyisako mu Parliament era n'akifuna. Baleka tulaba akatambi kano kannyonnyola lwaki Bobi Wine wanjawulo. Nze nga tuli muto kwatako Peter nali chief opposition whip. Meeting ezisinga obungi nze nazikubirizanga nga Honorable Wine yagenze kuteesa na Kadaga. Mu meeting kino nkyogerako nnyo naye namu abantu basatu baali si bangu. Mwalimu Alan Sewanyana, nga mulimu Zaake, nga mulimu Kyagulanyi. Nga bangamba otuuka mpame kuba embwa zino. Kati ngamba nti mulimu abataba Katonda nga akutuka nga tulwana nga abalalu.
n'alwana musooka ne muyombayomba ku buli omu n'alaba kukuba nti abantu bali eri bayomba mugenda okukuba ebikonde buli omu ng'alabye naye nga tewatuwawo na mwaganya gwakuyibaga tugende tukube kati gye twamalira byonna nitubikkiriziganya era nze namaga nti tutandike n'ekiri ekyabali abaagala okwogera ennyonyi zikunkumuke tuyingire paalamenti boogere bwe zitaakunkumuke ngumi enyooke era ne tuddayo bulungi embeera gye baatuteekawo ogimanyi bulungi tutooka ntwogera ne tukomplaininga ku kino ne tumaliriza ku kino twakakana engumi zinyoose obutebe buvuddeyo n'ebirala ne kino abantu babeere bagumu bye batusuubira okukola byonna ebimu tujja bituukako ebirala embeera ye egy'okusalawo kuba bw'ogenda mu lutalo oba ogenze kulwana muntu oyinza ogenda ngendamu kuba bikonde kukana ng'olumye mulumye nga kyosigaza ng'ebikonde tebikyasobola yinza kuva eno ng'ogenda nja kutandikira ku kino kye twatandikiddeko olwaleero kyekisobozeseza eggwanga buli lunaku okutunuulira abantu 18 Museveni ne gavumenti ye be baabuzaawo tutya tujja kutuuka ekiseera tugende ku kiri ekiddako kyongambe ekya Honorable Alani Honorable Kyagulanyi Honorable Zaake abaaga tugende emboozi ndo tuzikupe bukubi bikonde nga tuvudde mwaka akatambi twagala wano muwulirizeewo nnyo twongera obbajjukiza ku lunaku olwokutaano essaawa 2 ez'ekiro tugenda kubeera live nga tuddamu okunnyonnyola ebibadde mu mwaka wabula tugende mu maaso wano tuwulirizeewo nnyo atuwuliriza Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ye mukulembeze akulira National Unity Platform ng'ekibiina ekyalondebwa bannayuganda olunaku olwajjo yasinzidde ku headquarter za NUP n'ategeeza nti paalamenti eyina ssente ziyafulumizza ng'eziteeka ku buli akawunti ya mubaka obukadde 10 obukadde 10 atuwuliriza katusooke tufune his excellence nga clarifyinga ku nsonga eno trillioni 3.5 ng'ozivuddeko ate balina okutaddemu ennyongeza endala ya biliyoni 5.5 ezo zaaki ebbiliyoni 5.5 basebo ne bannyabo nazo zaaleeteddwa nga zo zaakugulirira ba NUP buli NUP mujjukira nti ku supplementary y'omwaka ogwayita era twakyogerako eya biliyoni 7.7 baakwata emiliyoni 8 ne baziwa buli mu NUP okuyisa ssente ezo muzijjukira bulungi nnyo abamu baazegaana abamu ne bazikiriza kati ku mulundi guno buli NUP bamuwadde oba bamuteereddewo miliyoni 10 nkiddamu buli mu NUP okuyisa ssente zino kubanga mumanyi tezirina mulamwa kubanga bamanyi nti za bubbi naye ba NUP nabo okubeera part of this state nabo okubeera abamu mu bunyaguluzi buno buli NUP bamuwadde oba bamutaddeko omutemwa gwa miliyoni 10 ze miliyoni 5.5 kwega mu bufunze amala ze biliyoni 5.5 mu bufunze ge malwaliro g'ekiruddu 2 bagawadde ba NUP bagalye basobole okusirikira ensonga eno njagala okutwala omukisa guno okuwoninga ba NUP baffe bonna ti buno obubbi twabutegedde ne zino ssente twazitegedde Museveni yazireese zisobole okubasirisa NUP eno National Unity Platform oba ow'enkyukakyuka oba yina agamba nti akolera abantu twagala okulabula nti twenyigira mu bubbi buno kubanga tujja kukulabisa nze nga mbagamba nti sigenda kusiriikirira oba kubiikirira kintu kyonna kiyigiriza abantu baffe so ensonga eyo tugyogedde tubasaba namwe mutandikire okwo okunoonyereza mwe bannamawulire oyo ye his excellence yes addaino bagamba okitegedde Robert Kyagulanyi Ssentamu kakati wano wetuzze tukimanyi bulungi nti mwami Museveni tageti ye era tubazaayo mutogikwatako ne tumala ne tubajjayo ne tubaleeta mu nsonga za covid juzi kinajjukirwa nti nno General Museveni ne Rebecca Kadaga eyali speaker parliament mu kiseera ekyo bafuna obutakkaanya ku nsimbi ezo oluvannyuma lwa General Museveni okulagira ababaka bafune miliyoni 2 buli mubaka eggwanga liri mu nsasage agamba ekyo kyekyasinga otwewuunyisa ababaka ba parliament ab'oludda oluwabula gavumenti n'okusingira ddala ab'oludda oluli ku opposition bakwata ssente ezo abamu abalimu ensa ne bazizaayo
abamu ne bagamba nti basasanyiza mu ne 2017 bayisa sente ziri mu miliyoni 20 era abantu abazizzaayo kwe kwali His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati olunaku olwaleero bayisa 10,000 bakiwa ababaka. Bobi Wine yabagambye kabatande tuwulire nti no mwazikutteko. Naye mwami Kyagulanyi azaalabula abantu bano nti mwami Museveni agenda okukola ekintu ng'akibazi abaako ne byayagala okuyisaawo. Olwaliro muba temujja kwemulugunya ku zino budget ezayiseewo eziri classified mubafunda obuwumbi 4 nga State House. Lwaki classified zo tezigambibwako? Ekibuuzo ne kijja nga babuuza nti ddala ba MP abamu kuba aliwo be bagamba nti baalidde dda ne batuuka n'okuba nga bavudde mu nsonga z'okubanja abaawambibwa oba abantu abaabuzibwawo. Ekitegedde era nga kigambibwa mu NUP mulimu abaalidde sente ezo era waliwo gwe bataatugambye erinnya nti yaguze ettaka sayidi ze Butabika. Yes. Era n'agamba sawa yonna okitegedde. Kakati Bobi Wine yagambye singa tunakutegeera amazima matufu gali nti tujja kugoba ate tujja kulabisa bubi nnyo. Okitegedde. Lwaki mulya sente mmwe mwenye mugamba mbu tuli kumanyiga abantu manyiga ate nojja ng'okoleba ekisiro bwotyo oba oswaza omukulembezeewo muvudde ku mulamwa gw'okubanja abantu webale nnyo mugenze simanya mu kudduka misinde obusente bubabuzaabuza obusente naye baaba oyo president oyo mukulembeze gwe mwafuna mulalamu okali addakadda ate njagala bajjukiza ababadde ku live gye nakoze olunaku olwajjo nga president ayogera mwalabye kibakoze muwanga kivumbi awo mu maaso ga president just kigambo kimu yagambye bugambi nti President Museveni omuliro ne gumwokera awo wennyini tulina ba president bameka mu Uganda webale nnyo tubabyogera ebyo omuliro gwayokeza oli mwami Museveni ono president yamazeera kutereeza n'agamba mwami Museveni webale nnyo ne bamugaato kiddangamu n'agamba mu nsonyiwe oli president wa kibiina okitegedde omufuzi wa kibiina mufuzi ow'ekibiina kuba si mukulembeze wa National Resistance Movement ekibiina kiba n'obukulembeze nga bukyuka ne bukola ki kati ono mufuzi wa kibiina naye ow'eggwanga president abaffe twagala bateera wano tubeebaza mubadde bawuliriza balungi era abalabi abalungi atakuumira mpeera lugaba nnyini byonna nyongera okubategeeza buno obubaka tumalako omwaka tetukyaweza yadde ennaku ziwera 28 ng'omwaka guweddeko abaffe omwaka guno bwe guba nga tolina kyogugjeemu saagala weevume sooka obale kimu oli mulamu olwaliddemu nedda nawe alwaliddemu ate nosuuka n'otereera kyebalize Katonda obulamu bwe bugagga omufu yenna teri mufu ayina ssuubi abalamu tuba nessuubi okitegedde so kakati teweekubagiza wabula kyenjagala okole ki gezaako okulaba omwaka ogujja nga bw'oba by'osuubiza otandika n'olunaku olusooka mu mwaka tolinda guwera omwezi bwe guwera omwezi amazima giyinza okuwera emyezi ekinaava mu myezi nga nagwo tugumalako ekirasa Jimmy kyenjagala okutegeeza abantu baffe nawo kalowoozo ngattako ekyo ekikyo nti bannaye tugezeeko kuba n'emezi mu success zaffe sajjima abantu tebaagaliza tobaagala kuba bulungi tebakwagala ng'oli bulungi gezaako okukuuma ebyama byo waliwo ekigamba nti no be silent until it's done beera musirifu paka nga kiwedde kyowedde kubanga abakuliraanye awo bonna booseka nabo abo abakuli ku lusegere munnange wandyesanga nga tekuli akwagaliza naye nga bw'oyita mikwano gyo kwandibeerako akwagaliza naye ogenda mumanya otya abantu bazimba emitima igwe okubanga walinnya ennyonyi n'ogenda e Bulaaya kyokka kikukyaya abaasigala nti tolina makulu naye waliwo abanyiivu kyokka aliwo ne guwalinnya naye ennyonyi nga naye yajja gw'olina by'osobodde okukola gy'oba gy'oli naye ye nga ebbanga lyamazeeyo akutte na mwaka gwa 3 nga ayonoonye ennyonoona ezize kijja kukukyaya gw'alina ky'okoze okitegedde so mubeere n'emmizi ate mutunulire ebirooto byammwe mumanye muli baavu teri mwana wa mugagga ali mbwakadaama okitegedde muli baavu kino si kwogera bubi banaye muli baavu bw'omanya ky'oli
ojja na kutuuka ku birungi. Kyeki kye twasoose nti omanya gye nvuddewo kitutwala mu maaso. So kakati mukkirize muli baavu, muli baana b'abaavu, mmwe mwennyini mmwe bibegaabega ebigenda okusitula famire zammwe.